This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Association is today, so there's always a way to they said the Amazon Zifuna, Tikakati Bakole, Pona Pona, and Jakaroki, was so Campo and Gamu, Agent to know Chicken, Tata Yogi Akara, Tata Weaver Amazima, Tata Wega Ide, Titonia Yogi Akara, Pona Pona, Jakaroki, Pomokama Akuempe, Ponabika was so many Vitamo, they said the Kumanuzina. Batukubeyo kapicha amazima ekifaananyi mujja amazima ekifaananyi kino kyambasabye mpola mpola didi sikaipini yangu wako watu wakantu tata mbegayiridde owa kamera akwata akafaananyi omukama akuwa empeera akwongera emyaka emirala Nyamutolo amukuuma ennyo babiri ate nga balongo bane mukubire Kalifa mugalizaamu ekyo kizaamu amaanyi okulaba nga omusajja mukulu akyatubeera ddala obuyimba obw'amaanyi mwenna mbebaza kubazanyuse mwoyo okutuwa vibe y'amaanyi amina nnyo lwakuba nze mulwobeera ng'opaana nnyo nga nyina bakulu bange mu nju mbansayinga mufe tukyatwakajja buzi kisajja mwe mwakitusookamu ne mukola omulimu omunene nakati mukyakukola amanulenge gye basanyusa so kizaamu amaanyi naye nga neebaza buli muntu ali wano okuba nti owagira obwegassi bw'abayimbi okulaba ng'abayimbi bafunayo akadde ne tukola industry night abayimbi we twegatta okuva mu bitundu eby'enjawulo ne tunywamukko ne tulya kamere ne tumanyigana buli omu n'abuuza ku munne abantu ne tulema kubalabako nga bamaze kufuna bizibu wabula n'omulabako nga mulamu n'omanya nti namulabyeko ali bulungi kivaamu collaborations kivaamu okusabirangana kivaamu okumanyangana kivaamu okumanya ki ekyetaagisa tukwatewa so kino ekintu kye tukola n'abawagizi baffe okutwegattako kizito ky'amaanyi kizaamu amaanyi mangi so nebaza mwenna abawagizi abaana abapya abayimbi abakyajja obuzi mwebale kujjumbira mujje use this stage to shine wabaawo ekiganye we can work on it because ebyo tugezaako then bakulu baffe for example olwaleero bwe tubeera nga mu nnyumba muno tulinamu omwami Kabyesemboga bane musake mukulu tulina Madam Sarah Shoti mukubireko mugaliza tulinamu ndoza balimba musoke banjula bombi oba nsooke balala eri kapu eri nkambwe nnyo kubanga it's one of leero boogerako enzo gundi naye awo kankubuulire mwami Sam Gombya bavudde dda nnyo kino ekinunga bakikutte omukwano gwabwe guwangadde Mr. Sam Gombya and Sophie Gombya olwaleero tulina omukulu Shaks VVD
ngenda kuba mubabuulira mu maaso kaawe nga kati mubingassemu nange oluntandise. Kaakati tulina Shanks VVD y'omu ku bantu abasooka okuwa Jose Chameleone platform. We cannot ignore that. Ate ennyimba ze za kabi ndowooza nange njafuna akachance wano yimbemu katono kubanga sobola kukwaniriza bakulu bange nga nze sinnabaku olaba otya naye leeta amasaka okatono. Kati tulina omusajja yali Tanzania n'akuba oluyimba ne lukwata Uganda emyaka almost ng'emeka nti entudde zigidi bane mbadde zamwongere engalo ez'amaanyi ennyo za zigidi Mike has continued today. And then we have Lady Mariam Tindatine in the house. We have Twina Shanks Monitor Muganda wa Shanks VVD in the house. Twina Junior Pliers. Abakaza abagonze nabakantereka ngobole mwongere ku ngalo Junior Pliers. Twina Shine omukiga from Chigezi Kabale. Next time ogenda tuyimbiramu. Then tulina scooter mukubire mugalo scooter bana. Then tulina Dan Flavor in the house. Tulina bayimbi bangi naye kati soka organizing lwasa soko bantu bamubire okulabe kirufu wayavuwala obulamu ebugago kyali mugaga avamu kati Vanessa atukubire Skype ni mungalo musajja oyo atuwa nnyo ku ssente kintu akiteekamu amaanyi. Kale n'abalala bangi nnyo abayimbi abali mu house abakubi b'ebivuga baffe n'abaana abali ku stage Madamu Amelia Nambala mumanyi Soft Charlie mumanyi abantu ate kati bano be ba drive aba foot soldier abali ku ground abakwatidde ekintu kino bagamba Kenzo Shiba bani but this is the ground bana abantu n'abalala bangi nnyo abasobodde okuba nga bakwatidde ekintu kino okutuuka gye kituuse. The one and only abalala bangi nnyo house ejjudde abayimbi bangi abalala bali eri abalala bakyajja Pipa Kame bakyajja Mujabala abayimbi bakyajja bangi. Eno night yaffe kumanyigana nga ba colleague in business of music abantu abakola omulimu ogumu okubanga tukuŋŋaana ne twekwatako mu ngalo ne tumanya kyekigenda mu maaso ne tulema kwerindanga mu nnyimbe simanyi genda wa. So sewa wegomba blessings my brother. Like kyengezaako okutegeeza ndabe wano ab'omunene nga abasajja abo banyamba nnyo nga ntandika nga ndi kusomera erubiri nga bajja ne banyiga mu kalyoki wakati nkugambye temulina kye mutaakola naye byonna biri awo. Ekisinga obukulu is to bring back jam session. Omuyimbi wajja ku stage kati nze batera ku introducing kati nfuuse MC. How beautiful that is. It's beautiful. Okubanda omuntu gwe introducing ate kati ali mu introducing. Sebo ine eddoboozi gwe okasuka mukubire ngalo musajja. Bamwita Kasimu wali w'amaanyi yose. Bino bitwagala okulabako tubeera inspired in a way you can't even imagine. So bambi mwebala okujjanga ne mutwagira every Tuesday. Kino bw'ojja obaako naawe byolaba nga byanjawulo nga tosobola kisanga wantu yonna. Stage y'olwokubiri mu Uganda is the biggest stage kubanga erinywako abayimbi abayinza n'okwera 50 nga tewali yadde asasuddwa yadde 100 buli omu ng'akikola ku lulwe for free for the sake of the industry ku lw'Oluganda ku lw'omukwano ng'ataddemu n'amafuta ge na buli kimu najja wano alabe ku banne ekyo kiri beautiful mukyongereko mungalo. So twebaza Mukama olw'okuba nti yatuwa omagezi ne tugamba omanyi engule zaffe katuziteeke wansi tuve mu bino ebyaki wabula tuddeyo ku ground tulabe omuyimbi yagamba kikubanga abantu baali basusse okutuvuma abantu batuvuma ebivumo bingi abo bakola biki erinnya ly'omuyimbi litandise okufa ne tugamba nedda nannyini mufu yakwata owonya katuddemu twezimbire ekintu kyaffe bwe tufuna omwami Zigidi ne tumulika organizinga ne tumuwaana ne tumubulira ebirungi bye yatukolera ne tubaako engeri gye tusemu celebratinga Shanks VVD n'abalala ne tumugaa nti you are great. Don't you ever allow anyone to put you down. You created something big. Wakola ennyimba ezagenerating omusolo wano ezazimba eggwanga ezatwala abantu waggulu. We cannot forget about you. You are great and that is enough. Always take it. We need to hear these things. No sango mwami nga sang. Olabo oyo mwami Gombe.
bayimba ennyimba ezitagenda kuggwawo na leero naye n'osanga nga recognition si yeeyonga ekintu tekiwera nga bwe kyandibweze olw'ejjoogo okunyoomoolwa naye ffe bwe tufuna obudde ne tumujjukiza nti ffe abakola ekintu kye wakola tumanyi obuzibu bwakyo and we know how great you are. We need to hear that. Ne mukyala we n'abalala bonna abayimbi ab'enjawulo. So naffe katufune akadde kano nga kaffe kakwejjukiza nti oli mulungi nnyo wakola omulimu omulungi tukujjukira tetulikwerabira nga tukyali balamu. Why not? So tukyapulaninga ebingi tugenda kuteekawo award ceremonies tuteekawo leero tusibye mental health day baganda baffe abalinamu kutawanyizibwa mu bwongo oba balinamu ka stress aye nabo tubanoonyeze bamusiga nsimbi oba bapartners ab'enjawulo ab'amalwaliro aba rehabs abateekamu kantu ekyo nakyo tukiteereze kubanga tubadde tukitera okuba lwe twajja wano mukama atuyambye kino ekifo kitubeeredde kirungi. We thank AfriAid okuba nti nno okuva lwe twajja wano abantu baboneddewo bakyabonera bakya ekintu ekyo kyabuka oba ekitegeera. So tuli wano saagala kwogera nnyo kubanga lwokubwe teruba lwakwogera jamu eba ya muziki nani stop kubanga ebaako abayimbi bangi. So we have to entertain each other. Luno olunaku abayimbi buli omu wayimbirayo munna akayimba ne tutambula omukulu ne tumuwuliriza ajja obuzi ne tumuwuliriza naffe abaliko abakyali abavubuka abali mugira ne mutuwuliriza ate n'abagenda okujja naffe tulipressing ne mubawuliriza. This is a very beautiful night. Every Tuesday it's always power. Thank you so much for coming. Bade sawa taking kanaka to introduce one of the biggest, the greatest, the one of all time, Amoto Mubalanguzi. Bless her. Tuwali negative vibe.